بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق لكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. الله سبحانه وتعالى يجوز فيتا الحروف المقطعة في كتاب الله. الله أعلم بمراده. الله يسنغو كمانيا مكسيري سنيو كتيزة زياتوليتي دا مونتاندي كوازي السورة نازي سيريسا ngabo twayogera ko mu aya zakulembera nti amakulu gaabyo ebintu ebyo tebimanyiddwa wabula tubikkiriza nti nazo aya Allah yazileta mu Qur'ani nga kyamagero. Abawarabu baali bakitegeera bulungi nnyo okusinga ffe nti kyamagero okubeera nti asirisiza ennyukuta ezo n'atazitubuulira, naye nga kyamagero gye tuli okubeera nga tulina okubeera nga tuzikkiriza. Tilka ayatul kitaabi, ago mateeka g'ogenda okusoma mu aya eno oba ne g'osomye okuva emabega ne g'onoosoma mu maaso, gonna mateeka ga kitabo kino Qur'ani oteekeddwa okubeera ng'ogakkiriza era ogateeke mu nkola. Walladhi unzila ilayka min rabbika alhaqqu, ebyo byonna ebyassibwa okuva eri Katonda wo gwe Nabbi Muhammad ne bijja gy'oli ge mazima gennyini g'oteekwa okubeera nga weekwata kaato gasomese n'abantu abalala. Walakinna akthara annaasi la yu'minuun, naye abantu abasinga obungi kyesangiddwa nga tebajja kubikkiriza yadde nga ge mazima ge bateekwa okukkiriza n'okutambulirako. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات، الله ييسي كتابو كنو يويو ينيني يسيتولي غورو ezimula biziri waggulu omusanvu بغير عمد ترونها وتلين فجيرا واكنا ليسو ثم استوى على العرش oluvannyuma bwe yamala okukola emirimu egyo egy'okukola eggulu n'ensi n'agenda abeera ng'ateredde ku nnamulondo ye. wasakhara shamsa walqamara, n'atugondeza enjuba n'omwezi nga birina okutuweereza ate ffe tusobole okumuweereza. kullun yajri li ajalin musamman, buli kimu kitambulira mu biseera byakyo ebigere. yudabbiru al-amra, Allah yateekateeka ensonga z'eggulu n'ensi okubeera nti weeriri era lijja kubeerawo byonna yabikolako. yufassilu al-ayati, yannyonnyola amateeka nga bw'ayagala ensi etambule n'eggulu bwe lirina okutambula. la'allakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun, oba olyawo ensisinkano ya Allah mujja gikakasa oluvannyuma lw'okukakasa nti byonna yabiinako obuyinza. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي مد الأرض، الله يغزي ensi kwemuli oluvannyuma lw'okumala okunnyonnyola eggulu akutte ensi, kubanga ensi Allah subhanahu wa ta'ala era naye yagikola kennyini n'emikono gye. wajaala fiiha rawasiya, n'abeera ng'agitaddemu ensozi ez'amaanyi ensi ereka okutuyunganya ebeere ng'eri mu kifo kimu. wa anhaaran, ye yassaako emigga egyo gye mulaba. ومن كل الثمرات، نمبولي كاچا ببلا ekiri ku nsi kuno ekyenjawulo ky'omanyi ne ky'otamanyi ekiri mu nsi yo n'ekiri mu ndala. ja'ala fiha zawjayn ithnaini, yabeeranga ng'ateekamu ebintu bibiri, ekisajja n'ekikazi, ekiwooma n'ekikaawa, ekirungi n'ekibi, buli bintu byonna yabeeranga akola bibiri muno mu nsi ye. yughshi layla nahaara, ekiro kituuka ne kibikka omusana, ate nabwe ekyo omusana ne gubikka ekiro. awo wakati obuwangazi bw'omuntu buli ssaawa etambula y'aba atambula. ekiro bwe kijja gw'oba otambudde, omusana bwe gujja gw'oba ogenda. inna fi dhalika la ayatin, mazima mu ebyo bye twogera mulimu ebyamagero ebirakulaga obuyinza bwa Allah, mulimu obubonero obukulaga nti Allah w'amaanyi asaanidde okutiibwa. liqaumin yatafakkaruun, eri abantu abasobola okubeera nga bafumiitiriza.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض نموسيا ممنوين بمنوك نولد بيونغروك باتجزو بكروا الله قطع متجاورات أولابا إبتند بيتساكا بيراني نينغا تتبفانا غنا awamu wajimu awalala wakalu awalala walunyo awalala wali wechiko awalala lusozi awalala wali wamayinja awalala musenyu awalala bumba awalala takadungi awalala ebitundu biranagana naye nga tebifaanagana mu nsi muno. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti mu nsi muno mulimu ebitundu ebiranaganye eby'ettaka nabyo mubitunuulire n'amaaso amoogi bibalaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nti w'amaanyi era yalina okusinzibwa. Wajannatu mutunulire ennimiro zammwe ensuku min a'nabin ez'enzabibu wazar'un n'ebimere eby'ebika eby'enjawulo wa nakhilun mutunulire entende sinwanun eziri ku kikolo ekimu nga bw'onoogamba nti zino entende ziri ku kikolo kimu nga ziriko obuwakati obw'ebindu nga bw'olabe emmwanyi esobola okujja ng'eri ku kikolo kimu naye ng'erina amatabi ag'enjawulo n'entende bw'etyo eri mu kifaananyi ekyo nti esobola okuba n'ekikolo ekimu naye neevaako emiti egy'enjawulo. wa ghayri sunwanin mulimu entende yakula nga yo yisimbye busimbalaala nga teriiko obuwakati bwa bulala. yusqa bima'in wahidin byonna binywa amazzi ge gamu. wanufaddilu ba'daha ala ba'din fi l-ukli naye tusukkulumya ebimu ku binne waabyo mu mpooma n'osanga nga byonna binywedde amazzi ge gamu naye ng'empooma yaabyo bya njawulo. inna fi dhalika mazima mu ekyo la ayati mulimu obubonero obukulaga obuyinza bwa Katonda nti wanjawulo era w'amaanyi liqaumin ya'qiluun ekyo kyetaaga eri abantu abalina amagezi bakirowoozeeko bajja kumanya nti Katonda alina amaanyi era asaanye okusinzibwa. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب سينغا النبي محمد ويونيا سينسونغورو كويونيا abantu gano kukkiriza weewunye فعجب قولهم نياتي ولي ekigambo kyabwe ekisinga okuneewuunyisa gwe weewuunye abantu olw'obutakukkiriza ng'obaleetedde amazima naye ate nze ekigambo kyabwe kyekisinga okuneewuunyisa. idha kunna turaban bwe boogera ne bagamba nti bwe tuli banga emibiri gyaffe gifuuse ettaka inna la fi khalqin jadidin mazima tuliddayo ne tufuuka ekitonde ekipya. ulaika abantu abo alladhina kafaru birabbihim aboogera ekyo beebo bennyini abaawakanya Katonda waabwe batamukkiriza. wa ulaika al aghlaalu abo beerinde emikono gyabwe gigenda kukoligibwa emiguwa egy'amaanyi fi a'naqihim oluvannyuma lw'okusiba emikono ate tulyoke tugiteeke mu bulago bwabwe mwe tuba tugikuligira tugisibire eddala ne mu bulago emikono oluvannyuma lw'okugisiba tugenda kugisiba tugizinge ne mu bulago bwabwe mwe tuba tugisibira. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ng'akikola olw'obusungu olw'okubeera nti bamuwakanya ku kintu ekyasu kyalinaku obuyinza. wa ulaika ashabu nnaari abo be bagenda okuyingira omuliro hum fiha khalidun mwe balibeera emirembe n'ennaku. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة بابا nga bakusaba obaleetere ekibi ekibonerezo kibatuukeko kabla alhasanati nga tebannaba kwesabira kirungi. baasabanga nabbi Muhammadi nti bw'oba oleese ddala bwe gabanga mazima gamba Katonda atutonyesereza amayinja okuva mu bbanga gatukube gatusaanyeewo ddala bw'oba oli nabbi
nga Allah ne yeewuunya nti aba bwe bapakukira okusaba ekibonerezo nga tebannaba kusaba birungi kubeera nga Allah abawa obukkiriza wakad khalat min qablihimul mathulat so nga ate byakulembera dde ebibonerezo byaffe kuba abasookawo basaba mu ntuumu tebamanyi nti tusobola okuleeta ebibonerezo nga kubaali bwe twabaleetera ebibonerezo abasookawo nga tebannabeerawo olw'okuwakanya kwabwe wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnaasi naye mazima katonda wo yenna nnyini kusonyiwa eri abantu ala dhummihim amnu kubeera nti balemedde ku bulyazaamaanyi bwabwe n'eshiriki waabwe wa inna rabbaka la shadidu liqab naye Allah wo muyitirivu wa kubonereza singa banaaba batuuse mu maaso ge bajja kitegeera nti okuwangaala kwabwe ku bujeemu bwabwe ku nsi kwali kubasonyiwa naye kati essaawa eno agenda kubalaga obuyitirivu bw'ebibonerezo bye kubanga baamuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebibonerezo ebirumu eby'amaanyi. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا أبتكرز بوغرانغ بغامبا لولا أنزل عليه آية من ربه سينغو مسجو نسواك بيا مغيرو كفيري كاتوندا ويشاري بدي كتغيركك إنما أنت منذر الله مكاكسان لمزمد لقولي متيسة تيسة بتيسة ولكل قوم هاد بلبان تبور نبينا ومنتوا وجبر نمي النبي وابي أباليترا متيكا بلبان تبور نبينا النبي أباليترا متيكا غباتيكا وليبرونغمو gwetofaayo genda mu maaso ng'osomesa buli bantu balina asobola okubalungamya ne babeera nga bava mu shiriki ne babeera nga bava mu butamanya Allah subhanahu wa ta'ala gwe naawe tukuwadde abo buulira bubuulizi Allah kyakugambye okubuulira ayagala akkirize atayagala agaane. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله سبحانه وتعالى يعلم يا مني ما تحمل كل أنثى بلتشالة تستد مربط الواتشو akimanyi bulungi kiriba kyonoonefu oba kiriba kirungamu akimanyi bulungi kijja kuwangaala oba tekiwangaale akimanyi bulungi kikazi oba kisajja amanyi emmeeyisa yakyo wano ku nsirizika eriba nnene oba eriba ntono buli kyonna ekikyala kyekisitudde mu lubuto lwakyo akimanyi bulungi. wama tagiidu l arham Allah amanyi n'abaana byewanda ebweru gamba ng'olubuto nga lubadde luvuddemu ng'ebiseera tebinnatuuka ebyo byonna abitegeera bulungi byonna Allah subhanahu wa ta'ala abitegeera bulungi ebiwandibwa ebweru ng'akatugeze nti olubuto luvuddemu ng'ebiseera byawo tebinnatuuka Allah ebyo abimanyi bulungi byonna engeri gye biba bitambulamu. Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi aya abamu bagamba wama tagiidu l arhamu omusaayi nabaana gwakendeeza ku muntu olw'okulabirira ekyo ekiri mu lubuto omusaayi ogwo agumanyi bulungi amanyi maama gwasigaza n'amanya n'olubuto gwe weetaagisa okutuuka lwe lunaakula. wama tazidaadu Allah amanyi bulungi omusaayi oguba gweyongedde ku mukyala nga mubiri tegwetaagisa nga gulina kuyiibwa bweru buli mwezi agumanyi bulungi. wa kulla shay'in indahu bimiqdaarin buli kintu wali Allah kirina ekigero kyakyo. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti omusaayi tegwetaagisa buli mwezi ne baguyiwa eweeru. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi nti omusaayi guno gwetaagisa okuliikiriza ekiri mu lubuto. Allah subhanahu wa ta'ala n'amanya ate guno gwetaagisa maama okubeera nga mulamu asobole okuwangaaza kino ekiri mu lubuto kisobole okuzaalibwa. omusaayi ogufuluma buli mwezi agumanyi buli kintu kyonna gyali kirina ekipimo kyakyo ekigere. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna yabikola nga abigeze abipimye ebigero byabyo. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يا من يبتلبواكو والشهادة نيبي بمرابكو الكبير المتعال يواماني الكبير أمنينيو المتعال يوم قرمفو الله سبحانه وتعالى ويوم قرمفو واماني وواوا قرمنيني ويا الله سبحانه وتعالى ya Allah subhanahu wa ta'ala sanidde okubeera ng'atiibwa oyo omunene omugulumivu ow'ekitalo. sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به
kyenkana gye mulimu abantu oyo ayogedde ekigambo ng'akyogera mu kyama n'oyo ayogedde ekigambo kye ng'akyogera mu lwatu Allah aba akitegeera bulungi nnyo kubanga amanyi n'ekyo ky'otannayogera singa oba nga tonnakyogera nga kikyali nga tekinnafuluma okyafumba kifumbe mu kifuba Allah aba akimanyi waman huwa mustakhfin billayli n'oyo akola ekintu nga yeekwese mu nzikiza y'ekiro aba amulaba bulungi wasaaribin binnahaari n'oyo akikoledde mu kkuba emisana mu lwatu aba amulaba bulungi oba weekwese mu kiro oba weeyanise mu kasana emisana mu kkubo Allah mwenna abimanyi bulungi taliiko kiro taliiko musana oba oyogedde kyama oba oyogedde lwatu Allah subhanahu wa ta'ala gyali byonna byenkana له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له منتوينا مؤقبات أبمرندور أبمكوما مثلا أبمكوما كيرو من بين يديه ومن خلفه إما بيكا ونما سوكب النبا ميتور الدبا ملايكا أبمكوما ngabo tukimanyi obulungi nti Allah asaba malayika abatukuuma ekiro ne babeera nga batukuuma n'emisana buli lunaku assa ebisanja byabwe bano ne bajja bano ne baddayo bano ne bajja bano ne baddayo omuntu kintu kya bbeeyi akuumwa nga bw'olaba pulezidenti bw'atambula ne babeera nga bamukuuma ng'ali ku ŋŋendo ze n'ebbeeyi Allah gye yawa omuntu aliko abamukuuma ekiro n'abamukuuma emisana ng'ate buli bamukuuma tebagenda kudda buli lunaku baleeta bapya Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu oyo akimanye nti aliko abamulondoola nga bamukuuma yahfazunahu min amri llah nga bamukuuma omuntu oyo abeere nga bamukuuma min amri llah ku lw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yalagira bamalayika babeere nga bakuuma omuntu oyo babeere nga bamukuuma emisana n'ekiro bamwetooloola emisana emabega ne maaso babeere nga bamukuuma olw'ekiragiro kya Allah bw'atyo bwe yasalawo tubeere nga tulina ekitiibwa kuno ku nsi tubeere nga tukuumibwa mu ngeri ey'enjawulo inna allaha la yughayyiru ma biqawmin Allah tasobola kukyusa mbeera y'abantu gye baba balimu nga nnungi oba gye baba balimu nga mbi hatta yughayyiru ma bi anfusihim okutuusa lwo bwe bakyuse emyoyo gyabwe abantu bwe babeera nga beeyisizza bubi Allah n'akyusa n'abaleetera obuzito bwe bakyusa ne beeyisa bulungi Allah n'abaleetera embeera nga nnungi Allah agamba nze sikyusa mbeera y'abantu okuggyako ng'abantu bamaze kukyusa myoyo gyabwe waidha arada allahu biqaumin su'an singa Allah aba ayagalizza abantu ekibi kibatuukeko fala maradda lahu tewali ayinza kukizzaayo wama lahum min dunihi min walin tewali atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kubeera nga akibataasaako Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayagadde ekintu kibeere mu bantu kirina okubeerawo tewali ayinza kubeera nga akiyimiriza akikuba ku mukono هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال والذي يريكم البرق الله يابلغا ababeeranga Allah tukubira kati ekifaananyi yabalaga kumyansa kw'eggulu khawfan abantu ne bafuna okutya nti eggulu liyinza okubeera nti libakuba watama'an ng'ate balina essuubi nti Allah ayinza okubatonnyeseza enkuba ne babeera nga basiga ebimera byabwe wayunshi'u sahaba thiqala Allah yo yabatondera ebire ne bibeera nga bizito y'amazzi agagenda okubeera nga gatonnya kuno ku nsi mubeere ng'ebisolo byammwe nammwe abantu mweyagala ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد okubwatuka kw'eggulu okwo kwolaba kutendereza nga ne bamalayika abali mu kubeera nga bali mu ggulu eyo mu puroguramu y'enkuba okutonya nabo bwe batendereza nga batendereza bihamdihi amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala walmalaikatu min khifatihi ne bamalayika mu kutya Allah nga bakitalo nnyo bagenda mu maaso n'okumutendereza nga n'okubwatuka kw'eggulu bwe kutendereza Allah ne bamalayika abali ku puroguramu eyo ey'okutonyesa enkuba nga batendereza Allah bamu okubeera nga bajjudde okumutya okwekika ekyawaggulu
ويرسل الصواعق ياسندك لد الله ويصيب بها من يشاء نابيرanga jitusa kwabo baba yagadde nebatto banne bakoseze ebintu byabwe obanne kosobulamu bwabwe wahum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal abantu bakuba ku Allah ne bawakanya amateeka g'ensonga ate Katonda muyitirivu w'amaanyi tasaana kubeera ng'azanyirwako. lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق الله ينقور kw'amazima bw'akoowoola abantu abateeka awo awali amazima agajja okubeera nga gabawonya ebibonerezo bye. walladhina yad'una min dunihi naye abantu bye basinza ebitali Allah la yastajibuuna lahum bishai'in tibisobola kubaanukula kantu konna wabula kumala bumazi biseera nga babisinza illa okujjako bafaanaganira ddala nga kabaasi kaffaihi omuntu aba agolodde ekibatu kye. omuntu osinga abagolodde ebibatu bye ila almaa'i abeere nga ayanjadde engalo ze n'ebibatu bye abeere nga asena amazzi liyabluga faahu abeere nga agatuusa ku mumwa gwe anywe naye ng'engalo azanjadde. omuntu ow'ekika ekyo wama huwa bibalighihi amazzi ago tasobola kugatuusa mu kamwa. nabwekityo omuntu abadde ng'asinza ekitali Allah afaanaganako n'omuntu ayanjadde engalo ze n'asena amazzi ne gayita mu myaganya gy'engalo ne gatasobola kutuuka mu kamwa. amakulu n'oli asinza ekitali Allah by'asaba tasobola kubeera ng'abifuna ng'ono bw'atasobola kufuna mazzi gateeka mu kamwa ganywa. wama du'aul kafirina tekuli okusaba kw'abatakkiriza illa fi dalalin n'okujjako kulina okuba butaka tebayinza kufunamu kye baba baagala. omuntu bw'abeera nga simukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ne bw'aliraajanira Allah ku ebyo by'aba asabye ng'abisaba ebitali Allah tayinza kufunamu kyaba ayagala eri Allah subhanahu wa ta'ala. ebintu ebyo Allah abategeeza nti biyinza kubeera nga bibaanukula. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض من تجن بزبون مرا الله بني مقرن منسي طوعا وكرها نمبوبي mukukakibwa ne mukweyagalira wazilaluhum nebisikirize by'abantu bitendereza Allah bilguduwi ku budde obw'okumakya wal asali ne ku budde obw'eggulo ebisikirize byaffe bwe bidde eno bitendereza Allah ne ku saidi ne bitendereza Allah. ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti abantu bonna bajja kutendereza Allah tawan wa karahan mu bulungi ne mu bukwagala ne mu butayagala wamu n'ebisikirize byo bwe yadde muganya ebisikirize byammwe enkya n'eggulu bitendereza Allah subhanahu wa ta'ala. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل باغامي من رب السماوات والأرض يعني ملزي وقرن نسير يعني يبتوندا قل الله باغامي الله يا ينوب ينسى كويب ينيرا يبتيكاو قل باغامي أفتخذتم من دونه أولياء كان مسزي وكتيكا واتري الله بكيان بيابردا لا يملكون لأنفسهم نفعا غنبوك ينين تبصبلا كتوسكم يوجاب مكسو ولا ضرا ودو كبيرا غبتوسا كبيري يوجاب كينيني تبصبلا كويكوليرا كبغسا أتبصبلا كويكوليرا تينزا كباكوسا قل باغامي هل يستوي الأعمى والبصير basobora okwenkana bamuzibe n'oyo omuntu atunula amakulu tebasobola kwenkana oyo alaba amazima n'oyo atagalaba tebasobola kubeera nga mu nsi muno benkana. am hal tastawi dhulumatu wannur byenkanankana ebizikiza n'ekitangaala amakulu ali mu kitangaala yesiimi ali mu kizikiza ali ku kizibu.
am ja'alu lillahi shuraka nandiki abantu bateerawo katonda kampuni yaabo be bamugattako nabo khalaqu nga nabo balina bye batonda abo bakatonda abo abalala balina bye